eyakamenyebwa omutima akugamba nti siva mu mukwano no matter what bagumenya leero nkeera akawungeezi omusanga abakanyina mulalira nga abanjulira nti bannanga ono ye waffe ensindikagano ezo ez'okumenyeka omutima osuubira kuziva muddi era kooti y'aba batabaganya osuubira kugiweezaako ddi kubanga kizibu okuva mu bufumbo buno n'enkwagulo n'ogenda mu bufumbo obulala bakunyiga enkwagulo ku olwo otutte budde ki okwetegereza omupyaka ono gw'ofunye otutte budde ki okunyiga ebiwundu nti taabeere ng'oli naye taakutuuseeko biwundu mukyo ki kyentegeeza abaddewo entalo zembadde ndaba ku mitimbagano ba YouTuber ne mutulyamu olukwe n'ebirala Franka Ntambi wammaggulawo channel ffe tugenda kukuwagira mu bufunze nti eva mmwe mu creating ebizibu gye muli ate enkya ne mujja ne mutukaabirira nti bannanga ate n'ono yatumenyewo muki omutima oyo gw'ofuna ng'oyagala kulumya oli omaze okumusengejja kyanaaba n'enjawulo ey'amaanyi kwoli sigambye nti ndi ttiimu gundi naye mutijja nnyo kyovola mubeera disappointed mangu ne lwekiteetaagisa kubeera disappointed gundi tumuviira mangu awo nga mutulazeewo tugende n'ono wamma gundi atudisappointinze tugende n'ono wamma kyokka ate mmwe mufuula abantu bano ensonga ne lwekiteetaagisizza kozi yaffe eno mugiraba nene etuddeko essuubi lya bannayuganda obukadde 48 oba 45 bannayuganda bwe babeera obukadde kaŋŋamba 48 nga bakunukkiriza obukadde 5 tukkirize nti obukadde 45 bwe yayaanira chenji ekisooka ekyokugezesezaako ekisooka awo wootudde bameka abali yaddeko oba abasinga bonna beetaaga chenji omuntu yenna nga weetaaga chenji mu bulamu manya nti okyayinza okuba nga weetaaga ne chenji mu nkyukakyuka kakati njagala ogerezaawo wootudde waliwo ebitundu bimeka ebiri contented n'obulamu n'ebitundu bimeka ebyayaanira chenji kakati odidde essuubi lya bannayuganda obukadde obusoba 45 obutadde kuba YouTuber odidde struggle yatwala ya Sini Kawuma oyagala ginafuyiza kuba akasuku odidde struggle eyatwala ba Franka sente zefudde abaana b'abangi bamulekwa oyagala ginafuyiza kuba YouTuber ezo ennaku 3 z'omala ng'oli ku shira price ng'oli simanya kuba akasuku ng'oli simanya kuba shalom wallahi senga oziteeka mu struggle senga tubeera wala kubanga n'okulaga obulazi nti kasuku kizibu mu struggle yammwe n'okulaga obulazi nti shira price kizibu mu struggle yammwe kyekiraga nti struggle yammwe teri serious gwate enafuyizibwa etya ba YouTube obu YouTuber ebizibu byaffe bivuddewo abo si be baatugatta tulina ebizibu ebinene ebyatugatta ebitannavaawo tuyina ebyatunyiiza ebitannavaawo kati nga tukkiriza tutya bano abantu ssekinnoomu okunafuya struggle yaffe mu nnaku entono zino ezisigaddeyo kyova olaba Museveni abasobola abategaatega obukodyo ng'abazannyira ku feelings zammwe ne emotions zammwe ne mugwa mu butego nti ennaku ez'essatu ze mumaze kuyiye bimeka bye bakukusizza ze mumaze ku bano bimeka byakukusizza wali bimeka byatambuzza kambabuulireko nze nga nkyali muto nga maama bwakkuba n'otakaaba nga kimuluma nkiddamu nze nga nkyali muto nga maama bwakukuba n'otakaaba nga kimuluma wano wakati
nga Museveni awambye ba ticktoker bonna live zaabwe ze zisiibako kulowooza kusuubiramu ki kubavuma era tageti ye yabadde ki kudivertinga gwe yali badde anteekamu amaanyi kakati nga ye excellence bwaleese enkola kubira ono kubira oli nga maama John oyo waliwo maama John yakubira mujjawe munnange mbadde nsaba kalulu ka pulezidenti wange kakati fe abaali badde baemphasizing ekyo fe abaali badde bavumirira abakwanta mundu abatulugunya abantu fe abaali badde babuulirira abakwanta mundu nti bannange kyetukola kiyamba mu obwanga tuboolekeza baakasuku n'otulyamu olukwe twamutumawa twabatumawa era kyemuganga ebagamba nti eyawukana ku mugenda efuuka kaasa awo baatuuse ku levo y'okufuuka kaasa ku struggle yaffe eno gye tuliko nga bwe baabeerako ddi naffe nga mukakasa nti bali nammwe mu mbeera yonna nga bwe baabeera ddi paata ovummwe okutuuka okuba nga essaawa eno babanafuyiza si kyangu kusanga mukamunno mu loogi n'onafuwa bannange musanze mu loogi nafuye nze nafuye abakazi mbavudde oli mukamunno siwo so kakati mu lugendo lwaffe luno lwe tuli mu kutambula kasuku bwakumalamu amaanyi tewalina maanyi Zubeda bwakumalamu amaanyi tewalina maanyi walisoose ne weebuuza mu byakuleeta mwali mu Zubeda okutambula naawe luno olugendo lwe tulimu ne bwali bannyoko ne bwali bakitaawo ng'olaba avuddeko safaari ndefu tembeya kitwale nti oli bw'omu mu lutabaalo luno era kitwale nti olugendo luno lw'olimu ogenda kutuuka wekka bwe baatutumanga ewantu ekiro naye nga we tugenda okuyita waliwo enzikiza baatukubirizanga obutatunula mabega kulaba oba munno gyali meaning kitwale nti oli wekka ne mu luno olugendo lwe tuli mu kutambula mukitwale nti tuli ffekka n'ebizibu byaffe ebizibu byange we binaaba tebinnavaawo sigenda kubeera na bwetaavu bwakulekeraawo okugoberera Museveni oli ne bwali baavuddeko oli ne bwali baagenzeewa nja kusooka neebuuze yeye ekibimu ku bizibu ebyandeeta lwaki twonoona obudde obungi mu kugoba enkima era musooke mwebuuze lwaki kino tekyaliwo mu ntandikwa nga tuyingira campaigns mu gw'ekkumi oba mu gw'omwenda nga guggwako kizze wabulayo wiiki emu tuyingira okulonda kiba tutte mufokasingeeko kubanga ne ku lunaku olusembayo olugenda okuddirira okulonda bagenda kukuleetera ekirala essaawa eno fokasi yaffe eyali badde nti bannange tukoze tutya nga bakandidenti baffe bayiikira ku sipiidi ya kika kya waggulu obwanga mubwolekeza ba YouTuber so nga ate nze nno ndowooza olutakusimattula leero enkya luyinza okulema okukuwa ekyokkola sooka osavaivinga olunaku olwaleero enkyo ojja kumanya ekyokkola y'ensonga lwaki nze sirina nsonga yonna na mukulu wange Walukagga kubanga yabadde anoonya survival leero teri future nkya leero nga tokoze eki nga tosimattuse kakati obwanga bwaffe obwali badde nti bannange tukoze tutya bakandidenti baffe nga babapangulula mwenna obwanga mubutadde ku kimu ku ba YouTuber kubanga mweyinulidde nti maaso eyo waliyo by-elections naye tomanyi nti bwe lutakusimattula leero n'enkya luyinza obutakusimattula obuyinza kyeki obuyinza butuula ku mmeeza obuyinza bwebeera mmeeza paalamenti ge magulu g'obuyinza mu paalamenti bali mu tupangulula bakandidenti baffe mu bifo ebyenjawulo awo tetutunuddeewo kubanga twegumiza dda twanoza eddagala nti waliyo by-election obwanga ffenna tuboolekeza baakasuku meaning twetadde mu comfort zone kubanga tulina kye twesuubiza mu maaso kye tugenda okusangayo naye ng'ate mwerabidde ekintu kimu olutakusimattula leero luyinza obutakuwa future oba butakuliisa ku mmere ya nkya
nti bw'ofuna ekizibu olunaku olwaleero nga kyamaanyi sooka ofokasinge ku kizibu ekyo than okuleetera bu diversions mu kizibu kye kinene. Tuli mu lugendo naye ate waliwo obubwa obuli mu kuboggola wakati mu lugendo, naye ng'obubwa obwo busobola okuba butegeddwawo kuba divertinga kubajja ku mulamwa ku maggwa amanene agali mu bafumita mulobye obwanga mubutadde ku bano. It's very simple. Internet eno mugiraba eri mikono gyaffe oba yatandikira mikono gyaffe. Do we know how to use internet? Bw'olaba nga bali bataddeyo ziraivu zaabwe kiki tutalina? Muteekeeyo ziraivu zammwe mutandike okuyita nga aboogezi ab'enjawulo tugambe nti live eno egenda kumala essaawa 24. Yeekolera agenda kuyitibwa ku live eyo ayogerereko essaawa emu. Freddy ayitibwe ku live eyo ayogerereko essaawa emu. Musumba ayitibwe ku live eyo ayogerereko essaawa emu. Kisaka ayitibwe ku live eyo ayogerereko essaawa emu. Afulanda ayitibwe ku live eyo ayogerereko essaawa emu. Inti kibi nnyo okukaaba ku kirwadde ng'ate already oyina eddagala naye ng'oyagalera stiru bakusaasire busaasizi ku kirwadde ky'olina ng'ate already eddagala liri mu nnyumba yo. Kankubuuza ekintu kimu, ebibi Museveni byakoze abantu biweddeyo b'ebikyamu Museveni byakoze abantu biweddeyo. Embeera embi eyakuleeta mu struggle eweddewo, meaning ono waayogerera biri simanya protecting the games n'ateekayo live ennaku 3 kiki tutalina kyalina. Omikutu naffe tugirina gwe guwanike ffe tujje tuwulire abantu lwaki balina okuyayaanira enkyukakyuka oba lwaki balina okwettanira enkyukakyuka. Naye eva mu amaanyi mugamalira kuguta muse kyokka ate ogummuse ne mugusuulira nagwo guyinza okufa. Bannange ebisejja si bye tulina okumalirako amaanyi naye guno ogummuse gulamye tugukenenudde. Nze nno ndowooza nti akaseera kano akatono akasigaddeyo tufokasinge. Tulina ebyokukola bingi, tulina ebyokutereeza bingi, tulina ebyokutunuulira bingi, tulina ebitusoomooza bingi. It's like nina endwadde ennene mu nnyumba naye nfokasinze kuwensalika. Nfokasinze kuwensalika maama ekibuno kinnuma naye nga ninamu owa kansa. Kakati buno obulwadde buno obulala bwe mugana live TikTok baziwambye tugenda bajjako follow zaffe sinnabagaana muzibajjeeko. Naye awe mubajjirako follows zammwe teyinza kubeera nsonga oba discussion. Tulina ebizibu ebinene ebyokujjanjaba, tulina ebirwadde ebinene ebyokujjanjaba naye tubyerabidde obwanga abakola bu short video mubwolekezza bano gwe tokimanyi nti awo wogambira nti gendo okole to unsubscribe on someone's channel eyinza omukwatirayo ate n'ekyo ky'omutumye agenda unsubscribing agenda kusangayo content ayinza okusooka omulabo laba bwamubakirayo. Kakati temukola publicity efaanaganako ey'ebisiike. Ebisiike mwe biri mu ggwanga naye wali owuliddeko kalango k'ebisiike gwe mu ggwanga? Wali okawuliddeko nti kano kalango ka bisiike mu ggwanga? Ebisiike bifuna bityo publicity. Ono gwogamba nti mugende ewooli ate wali kye twewala okulaba wali olabyeko omusiraamu atumako omusamize ku ssabo nti bannaye twabagamba muve ku busamize mugende mulabe essabo lya gundi. Twabagamba mulekeraawo emize egy'okukola ebikyamu mugende mulabe ku ssabo lya gundi. Omusiraamu oba pasita nga yajja abantu ate mu kkanisa abatwale ew'omusamize. Waliwo abasumba b'abalokole baayinanga enkola ng'oli bw'aleeta simanya pittu ono ow'okubiri ng'oli aleeta 77 dogs takkiriza bawagizi be kubulira mu pittu ng'aleeta 77 dogs evuganye ne pittu. That is the strategy. Kyova olaba abasumba abamu babangawo mu competition naye nga tebaganya audience zaabwe kutunulako mubali wabula gwe ng'omuyima oba ng'omulaalo waazina ente bw'omala okutunula nti eggana ly'oli ataddemu ekirungo bwe kiti
toyina kukkiriza nte ezo kutunulayo, oyina kunoonya kirungo kyoteeka wano nga ne bwe zinaamanya kiri ekyeri zigera kulaba nti ekyawano kyekikola kyekisinga. Gwolowooza lwaki oli yasasudde ssente nnyingi bano? Mu kubasasula ssente nnyingi yategedde nti mugenda nabbakolerako ku audience mutumeko kuba mmweri mu kifo ky'okufokasinga ku biki? Ku byammwe. Kambabuulire miliyoni z'Abannayuganda 45 essuubi lyabwe tetuyinza kulittira ku buno bu YouTuber nti Shira Price nze asobola okubeera ekizibu ekiŋŋaanya okwebaka nti ajungulula bye mbuulidde. Oyo omwana aneerabize engeri ya Sini Kawuma gye yafaamu, aneerabize engeri Rita Nabukenya gye yafaamu, aneerabize engeri Franka Senteza gye yafaamu. Kambabuulire ekirwadde kye tulina tetuli focused. Kambabuulire ekirwadde kye tulina tetuli focused. Mubeere focused Bannayuganda, muleme kuwugulwanga wugulwa. Kale mwe kambabuuze, mwali mulowooza muzze kunuuna switi oba mwali mulowooza muzze kulwana na mulema? Intaneti eno yatuliko mu bitundu 100 ku buli 100 mu ngalo. Tusoke twebuuze bano baayitawo okuyingira era baatuyitawo okubanga kakati essaawa eno betulina okulwanyisa because twajaguliza okufuna intaneti ne twerabira bwe bakuuma intaneti kubanga tetwali focused. Oluusi ne audience yaffe twagitumangako mu byekibuyabuya ebitatukwatako. Buli lwolwana entale entono oba owadde omulaba omwaganya okujja okutoola ku nnambaazi zo, ffe twagambanga waliwo omulyango ogutaggulwa era ng'ogwo omulyango tetukukkiriza muntu yenna yadde ogusemberya gwe gwakuumanga ye excellence. Kakati buli lw'oyingizaamu obutalotalo buno obuli mayina oba okyalenjinga mukulembezeewo nti alumbibwa oba okyalenjinga mukulembezeewo nti avumwa. Kikyentegeeza nti omulabe waffe bw'abeera Museveni yes abeera ne ba agenti be naye ate tebayinza kuba ba YouTuber be betuyinza omumalirako obudde, betuyinza omumalirako amaanyi n'amalaka. Bannange gundi n'otukola bwoti gwani waffe kati awo ate wookaabira kasuku n'otukola bwoti ate oleese entambi nti mmwe temufunawo na budde bwakwejjanjaba mitima mubikosa ffenna tubifiirwe. Kankulagirewo nti nsobola okufuna omulala otegedde empisa ze. Sigambye nti ntambi mukyamu era sigambye nti muyovu munnange tasaana bimulibye, naye obuzibu bwe mulina mutijja. Kakati ate mulaga nnyo omulabe wammwe ebintu kwe mwesigamidde nabyo n'abitegula ne mutandika gw'owaffe baakuzaala naye bwe wali ojja mu struggle wasuubirako okumusangamu. Eno ensi era nze neewuunya omuntu alemu okulya emmere mbu olw'omukwano. Nnyoko bwe yali akuzaala yakubuulyako baagenda okukusanza mu nsi. Bw'oba ogenda ku ssomero omanyi bw'ogenda okusangayo ku ssomero gy'ogenza okusomera. Mukyo kikyentegeeza fokasinga era kitwale nti oli wekka mu lutabaalo luno ekyakuleeta we kiba tekinnaggwa tewali kyawedde. Mu bizibu ebingi bye tulina nga bakandidenti baffe buli lunaku bapangululwa obudde bwo bumalidde ku bino era walisoose ne weebuuza lwaki ku sipiidi ennene kwe babapangululya ate kwe bakutegedde bano. Ne tubeera nga mu kwegumya n'okkolima be abakama olifa olaba kaki alifa alaba kaki ate bw'oliba tolina kyokozeeyo golowooza alifa alaba kaki golowooza alifa alaba kaki. Amaanyi n'obusobozi obirina kubanga Museveni wamunyonyogera n'aseka. Museveni yakkiriza okugenda mu reesi naawe. Bw'aba yakkiriza okugenda mu reesi naawe buno obuzibu obutono lwaki obufuula ebizibu ebinene bukwerabiza agazibu aganene agakutegeddwa Museveni. Kakati tusula kutebuukye tetumanye empologoma enky eno naani tetumanye, naye mu kifo ky'okunoonya ebinywezo olujjale tuli ku lw'emmanju tuboggolera bupuusi bukapa bwe tuli otuyomba na bukapa mu kifo ky'okuggala olujja olunene empologoma ereme kuddamu kunona mulala n'okumanya wawe yatutte omulala tugende tumukimewo tumukomyewo mu nnyumba. Tuli mu lutalo lwa kakapa kapa erutawanya kapa enywedde amata gaffe temuli focused
temuli focused ate mugenda kunkola kimbabuulidde mazima temuli focused babatega obutalo nammwe ne mubugwamu so nga ale tubadde ne bannaffe abayina emikutu ku TikTok ezo ze tukaaba era babadde nga bakola live ebbanga lyonna tubongere maanyi gundi awanike tugambe nti kakati bugundi bwawanika yekolera asookeko agende nga tulinako bamodoleta baffe yekolera asookeko agende ayogereko essaawa 2 nzisobola gundi addeko agende ayogere kakati ezo essaawa naffe tuzisobola baliwe bayisa byolowooza nti kasi yaffe tuleete kulimu eno ensingazi olaba ne mukama yakkiriza sitaani abeeremu kakati gwe kiri gy'oli omukkiriza wawo osinzizza omusumba w'alagaya sitaani afuna omwaganya osegeera omusumba w'alagaya sitaani afuna ki omwaganya teri asobola kutta sitaani ne bwali bamusumba w'amaanyi atya naye gwe making sure nti endigazo tezibula kuba ye sitaani wakukola ki wakubaawo meaning ne bw'onaakola unsubscription ku channel z'abantu bano ng'olwedde olina gw'olaza era omulaba ajja zimuwanikira ajja zira kati kitegeeza gwe obulamu bwo bwonna ogenda bumalanga mu kukukkuluma ogenda bumalanga mu kuyomba ogenda bumalanga mu kwevuma kyokka nga waliwo ebyokukola bingi nnyo nga waliwo ebyokukola bingi nnyo bye tusobola okwogerako ate ebinaayamba bana abaana mmwe mubawa relevance oba ba YouTuber mmwe mubawa relevance mmwe mubafuula ensonga ewatali nsonga mmwe mubasikamu olufungo okufuuka ensonga ewatali nsonga kyova olaba n'omulabe kakata kyakozesa maanyi kutulumbisa force nnene kubanga atumulaze ti n'abatono bwe tulumba beetakula bwe balumba twetakula oshegeera si buli ekikusiiwa nti olina okwetakula era si buli ali mu lugendo n'awulira akamukwagudde nti alina okukeetakula nedda tukutamira misota si munyeera olaba nensirinze tenkutamya nga ndi mu lugendo kakati ate nkutamira ntya munyeera tukutamira misota kakati omulabe bwe twaligambye nti yali tuleetedde abazannyi be ne tubakuba bonna ne tutuuka mu kaseera kali nga baweddeyo atuleetedde batono aterese empiki ennene azikwese kitegeeza ku ssaawa envannyuma zagenda okukuleetera kibanga maniyu okubanga ku Sunday ina finals za Champions League nenge ine golu lyeyina ate okumaliriza mu Premier League naye ng'ekikopo yakiwangula dda n'eryoka eyungula ttiimu ate ina okuzannya Champions League final ku weekend mwenna obwanga ne mubuteeka ku bantu abo ku bingi ebyokwogerako ku mpangulula gye batupangulula kuba nange tukoze tutya okulaba ng'omulabe tatumaliramu bakandidenti ekyo kintu mukiyita kitono ekyabakandidenti baffe abagibwako era mwematiza mu mitima ntujja kuteekawo by-elections naye tewali executive eyina maanyi gategeka by-elections ate engeri gye zigenda okubeera ennyingi ennyo kubanga batujjamu mu ngeri ya kyeyonoonere by-elections eziwera 30 ezo ziba ssente za ggwanga paalamenti erina okuzaapuluvinga okukuba kubanga kulina kubeeranga kulonda kwaki kwa ggwanga. The question is ofokasinze ku majority ya paalamenti enaakukkiriza okuddamu okutegeka by-elections oba twematiza bwematiza nti ffe kasita tufuna executive kiba kiwedde executive etudde ku magulu executive mmeeza amagulu gaayo bagayita legislature. That is why Odinga bwe yabanga azannya bwe yalabanga ng'ekibiina kye ki ODM tekimalayo ng'anoonya alliance mangu sebo ye excellence Kyagulanyize nsaba busabi siragidde nga mmenye ne ku mavi bw'oba olina omukisa ogukola alliance mukadde kana akasigaddeyo do it kuba obuyinza bugenda kukutawaanya ne bw'obuwangula sebo mukama wange singa paalamenti onaaba togirina mu ngalo. Paalamenti ndowooza ly'essiga eryokubiri mu kufuga eggwanga naye ng'ate bwe weetegereza ennyo in actual sense ly'essiga erikulembera. Bino bwe tubyogera muyinza okuba temwagala biwulira naye nze ndi musawo nga baddagala sigaba sweet. Paalamenti esobola okukuba impeachment n'ekuyiwa
teri executive erina maanyi nga terina parliament. Olaba ne dictator gwe tulwanyisa ne bwajja Kawempe ng'akimanyi tagenda kuwangulawo ssente aziteekawo okulaga nti neetaaga ki parliament okujjako nga naffe tugenda kubeera ba dictator nga tugenda kukozesanga executive order. But bwe tuba tugenda fuga eggwanga mu butuufu bw'okulifuga twetaaga numbers mu parliament. Ekyo nkibabuulidde. Omukulembeze nga parliament tekuli mu ngalo, obukulembeze buba bugenda kutawaanya. As per now tetuyinza kugamba nti eddagala lye tulina ku kizibu kye tulina tujja kutegeka by election ziyitewa nga parliament tetukkiriza ezo ennyingi bwe zityo ziyitewa. Yeyo parliament bw'eneegaana tezijja kubayo eggwanga teririna ssente ogenda kikolera ki? Ojja kuyisa executive order ogenda kubeera dictator awo. Kikyentegeeza if you still have time okukola alliance, do it. Do it. Bwe tuba tukyalinawo akadde akatono okuyingira alliance, do it. Otherwise eryo eddagala lye mwogerako erya tujja kuddamu tukole by election. Atasima ttuse leero talina pulaani za nkya. Nkiddamu atasima ttuse leero talina pulaani za nkya. Bino ebintu we tubyogera abaana ne bajja ne batemamu obuseke. Mumulaba alabye pulezidenti mukamwa. Obwo bwe buzibu. Nze siri wadduuka nti nga ba sweet, nze ndi musawo nga baddagala. Obwo bwe buzibu. Okulowooza nti buli alina endowooza eyamba agenda gizibiikiriza olw'okuba pulezidenti yagambye kino. No. Pulezidenti bwe tuba tulina obudde obukola alliance, do it. Otherwise kino ne kigenda bwe kiti n'ofuna obuyinza tosobola na bumalamu myezi 2 oluvannyuma lw'okulayira. Kino ne kigenda kiti ne tufuna obuyinza nga parliament tulinayo ababaka 20 bokka simayo 30. Togenda na swabu malamu mwezi bagenda kukuba impeachment. Mucho kikyentegeeza amaanyi n'obwanga bye twalikozesezza kati okulaga ku mukulembeze kyekyokola n'okulwanirira omukulembeze baleme tusokola mu nnyo numbers tuzitadde kuba shira prices. Simanya shira price kati nzenze nayitongwa ng'onsanga shira price kyekizibu kyange ku myaka gye njogeredde n'experience y'ebyobufuzi gye nnina. Bannaye kasuku nzenze nanga kasuku kyekizibu kyange. Franka ani ono muto wange Kawesi nga Shalom Kawesi wa myaka 27 nga yannekisenze okunoga kyenjagala nze itongwa nzenna. Obwanga mubwitadde ku bintu ebitayambe ne muleke ebintu ebinayamba. Actually muyigga enkima. Nkiddamu mulekerawo okuyigga enkima. Mukole ebintu ebiri needful kubanga gundi kati omulamwa gwali badde ffenna nga aboogezi. How comes ba candidates 11 okubeera disqualified nga musigaddemu candidate omu? Then twalitadde electoral commission kunninga nti bano baabayitawa. Surprisingire tewannabaawo na bannayuganda bonna babaga kibandiiko kukitwalira. Kakiiko ka byakulonda ku mpangulula gye batupangulula. Amaanyi tugatadde kubashira price. Ensefu gwa information kino njagala nnyo kiddingana. Ba informa ba National Unity Platform. Ba informa benkyukakyuka. Temukkirizanga information yaffe kugendanga wakyamu. Tetukama ndiga. Matagendiga tetuganywa ffe. Naye ow'ekisiraane bw'agenda mu katale okutunda embuzi addanambwa nti yeezaala obungi. Kakati wabaawo ebintu ebinene ennyo ebirabika ng'ebitono naye olw'okuba mmwe mubiraba tebigenda tambuza kantu temubitunulamu. Bwe njogera ku bali bigenda kutambula. Struggle musooke mugijjemu content. Struggle musooke mugijjemu numbers. Struggle musooke mugijjemu views. Make sure buli lwojja okwogera olina ky'ozza okwogera ku lw'eggwanga.
naye abasinga mujja okwogera mufokasinga ku nambazi zammwe, abasinga mujja okwogera mufokasinga ku views zammwe, ne weesanga ng'eggwanga mulirese buliri mu nnyanga ate nga mmwe kwe tusibidde olukoba. Kamba buli ekintu kimu gwandaba naye muwuliziganya munnange, abantu bano abalabi baffe tukola kyamaanyi obbakuumira mu struggle oba obbagobamu, tukola kyamaanyi obba encouraginga oba obba discouraginga. Sometimes n'amawulire amabi mugakweke, n'amawulire agamalamu obumazi abantu amaanyi sometimes mugakweke. Nkiddamu, si buli kyolabye nti olina okukyogera na si buli kyowulidde nti olina okukyogera. Abamu ebimu tulina okugendanga nabyo. Mu ntaano omulimu gw'omusawo n'anaafa tamugamba nti ogenda kufa, wabula amugamba ojja kuba bulungi, naye ng'akimanyi ntasukka myezi emeka, myezi 2. Ebyo biri eyo mu bazungu, mubuulire afiya, kuba abazungu okufa si mawulire. Abasinga bafa na bakaddiye nga bamazeeyo ensi, naye toyinza kudda ku muvubuka omutonga ttongwa n'omugaba ku 8 ofa. Omulimu gwo gwa kumuzzaamu maanyi, n'ekinaamulaga nti ku 8 agenda kufa kikweke. Kakati temumalaamu bantu maanyi. Gw'oli walagidde nti simanya awendudde ba YouTuber, awendudde abakantu bangi nnyo, gweraga n'okulaga nti tebalina kye bali tobawadde na mileage toboogedde nako. Nene weesanga tusimbye lwakasota, banayigundi n'otulyamu olugwani gwaliddemu olukwe. Baakuzaala naye, wakula naye, bwe wali ojja wali omanya oli musanga. Kankubuulire, ne bwali bangaanye ng'aseseetuse, gwe sikala ng'ogera mu maaso, si baggala bwe yaseseetuka twavaako. Why? Si baggala bwe yagenda ne bamuwa mu cabinet minisita simanya wa portfolio, ne bamuwanduukulira mu parliament, ffe kyatta appetite yaffe ey'okunoonya obuyinza. Kakati omwana omuto ng'abo basimanya Shalom, simanya nga ba divorce, bakutta batya appetite y'okubanja ekikyo oba ey'okulwanirira ekikyo. Gundi n'otukola bw'otyo, gundi n'otukola bw'otyo, katukuggyeko folo yaffe. Ale ntambi waalidde kaki, ye mwana wa nnyoko omumanyi nnyo. Baabo we bakyabamenya nnyo emitima, kubanga essuubi muliteeka mu bintu ebikyamu, n'amaanyi mugateeka mu bintu ebikyamu, ne mwerabira ebintu ebinene era ebintu ebituufu, nga to the extent esante tunnamanya tulondesa kinkumu biometric oba tugenda kutiikinga butiikinzi. Ebyo byonna tetunnabimanyi. Oba tugenda kukozesa nkola ya biometric oba tugenda kukola ki kutiikinga butiikinzi. Essira mulitadde ku bintu by'ekijjegga, eby'ekijjegga. Go and unsubscribe then after sinnagana unsubscribe. Gwe bw'oba wabawa obudde nze saabawa, era tekinneetaagisa ku unsubscribinga gyessaawa. Kati then after what is next? Tuzaako ki? Byabakama tagenda kuddamu kupangulula. Waategedde engeri gye tugenda olonda ng'abagenda okkima obukonge bwabwe basangamu ate n'obw'abaana abato, n'osanga nga n'omwana omuto agenda kulonda. Anyway, munsaasire, mbadde siriiwo nnyo, nina ebintawunkanya ng'obuntu, sitebenkedde naye bingi ebigenda mu maaso n'otunulya n'ogamba wano waliwo ekibulawo naye oba tugenda kikola. Ate ng'obudde buweddeyo, kyokka ng'ate oba obudde obuweddeyo tusobola okugummula, naye obudde tubumalidde ku bisejja ng'ate waliwo ogummuse. Tusooke tukwasaganye ogwo. Muganda wange Matiya Mulumba wa Lukagga, nkwagala nnyo. Decision yo sigenda giyisaamu yadde amaaso oba okugiwakanya, nsobola okukwandastandinga, naye mu by'otalowoozaako mboono musigire. Oyo yavuganya 16 n'avuganya 21 guno gwa 3 ate ng'ateekamu kingi. Kizibu okummatiza nti musigire ekitali buwandiike bwa mu mateeka abula just bwa buntu. Kizibu okummatiza nti asoma vaayo. Otherwise munnange decision yonjiwa ekitiibwa, era wonaatunula nze bwe naatunula
kubanga bonna munna abakulembeze baffe gwe wanziikirako jjajja wange ne bempolereza ennyo ne bennwaniridde ng'entalo zaabwe nga nafuuka endogoyi muzzo ne boolwaza tebamanya ne bwofiirwa tebibakwatako bakunoonyako balina bizibu mugulabye abaayo abeeyo mubirabye ebizibu byammwe ebyo ebyobutajjukira tebibakomeza mujja kiwulira